Check Mike. Kubati waliwo abalidde eddwaliro waliwo abali mu kulyeza ki. Tubalamusizzaako mwenna mugamba mutya bannange. Eno wiki tukubire ku Shakibu. Shakibu yani? Tukubire ku Shakibu. Ngawe ni Shakibu nani? Aili Namatovu. Oba ne papa oba ne kuliko Shakibu. Shakibu. Katusoka tukubire ku Shakibu. Waita kuwata simu za atamanyi muyaye. Nedda ssebo. Shakibu. Lindako sakolendeka ebintu byo omulamu. Shakibu. Wanjisebo. Ono bamita Sakozi kye kiriwo. Tewali Farouk kye kiriwo. Ndi wano mu Emboozi Mukati ne ba boys to men. Mbalamusizza mwenna. Kye kiriwo papa. Amina tewali wonyo kyamaanyi. Boss Lady agamba ki? Tagamba alhamdulillah white party emuba. ATM machine. Emuba. White party yadiona abayo. Kibuuzo kyo kabuuza jjako nja kubaayo. Naye nga tubadde tuli wano nga tukuba tochi tugamba abantu baffe tulina obbakubirako batubuulire omwaka gubadde gutya Emboozi Mukati ekuyisizza etya nga ggwe Shakibu. Sakozi baani abantu bammwe. Bemukalakata abantu bammwe. Shakibu nedda. Shakibu gwe waffe. Kusaidia nga musigala muli bange naye kusaidia mulaga kifaananyi kirala. Anaazinga okuyisaamu eggaali sebo yeetonde. Amazima sibamanyi bulungi mmanya. Naye ng'abantu bange ndabika ninawo babiri. Moderator Farouk. Ne muganda wange alinga yafuka muganda wange. Ani? Nambeemu. Abasigadde bandi badde balungi naye bayekera tabanoonyereza. Nkitegeera. So muganda wange Shakibu eggwanga tebasoka kunoonyereza. So banoonyereze ku bintu. Banoonyereze ebintu basaba boogere ekintu kibi kwogera ku muntu naye nga kyoyogerako maze noonyereza kituufu kikyamu. Bwe kiri. Kati White Party yaddi wa sente meka? Nkaaga no ni vyekifo kipya mitwalo 10. So tebeza abantu abana za milioni 2 zijirako abantu ziberako abantu bana zijirako ecupa 2 gold reserve ne beya tebe milioni 4 bantu 8 bottles ezimu 2. Okay, ATM machine gitulabire kale eri Kenya dancha ku party eri Kenya egenda yita buyisi yagenze da Kenya kole dencha. Okay, mutulabire nnyo tumwagala nnyo arada kumali Farouk kyakabi kale. Tekitegedde? Shakibu kankubireyo omu diaspora omu tuggalewo tugende aya saako mutandikirewo. Shakibu waffe wamwone nambe ali kiriya nnyo. Anko jawesa utulaawo. Mzee unagenda mu White Party. Ono yeebase ono tumulese sali musale tumukubire atubulisereza masa bakibona industry ya Uganda. Sali musale tumukubire Muzani ajiraba ajirabira ddala oyo yeebase sali musale tumukubire tumugambe ki ani agenda omubuuza omulamwa gwakwono nakulaba leeta enamba ya sali musale alabe Emboozi Mukati nze sibirimu sigenda gwe mulamwa omulamwa gwakubira sali musale tukubire sali musale mpozi waliwo omuwagizi waffe Emboozi Mukati jo gadi mazaalibwa ge abeera Egypt. Bamuyita Sophie. Amasasi gana kumuyita mu Sophie twagaliza amazaalibwa amalungi gabaddewo jjo
Akira muyaliwa. Akira mulito twamukubira. Kubira Akira bakulusumu yenni. Leta tukubire kulusumu. Oba tukubire Bobby. Tukubire Bobby. Bobby kwali. Abeera ku Mbozi Mukati. Abeerako. Tukubire Bobby Wine. Bobby Wine oba John omukubana akwata. Basako abeerako John atagira banyo. Manager John. Tukubire manager watu tukubire Bobby yennyini. Bobby wabana akwata. Oba Baby Ekul. Bebe. Kubana nayo kanga. Kubira bebe. Ati list nene y'abantu betwene. Kubira ababiri. Bebe wali na bebe kulu. Oba kubira alien. Tukubire Abitaxi. Ne alien. Tukubire Bobby wali na bebe kulu. Lera tukubire. Tukubire Bebe Bobby. Bombi. This week tutondeko omu. Bakubire Bombi. president akwata. Amakwiro omundu anawante. Tusoke Bebe. Soke Bebe atubulye tonganga kanga jeri tedi. Agenda kangani. Kalo ya mumye nakalango. Omuja sokujugwa ati. Kali na ye kati. Bebe kulu yebase. Kuveko. Kankubire kwa yini namatovu. Ai namatovu. Sie mchala wa Honorable. Mchala wa Honorable. Omubwati oba. Oweka kuto. Omubwati. Nayo nakapya. By the way, you know kwogera kigambo omubwati. Kuba. Ay. Empeta yaluma. Amuliko bwogo. Hello. Agamba kisakoze. Mchala Honorable gambo otya. Jendi sebo. Kye kiriwo. Ete wali oli otya. Oli kiriya. Nikiriya. Nze bampita Sakoze era nga tuli wano mu Mbozi Mukati. Bwe kiri baba. Tukola roll call. Okulaba baani abali mu kirasi omwaka guyimiridde gutya gubatambulidde gutya. Kiri kitya mukyala Honorable? Jendi sebo. Kapya ki? Kapya je kali. Bya tutunulira 223 bwe tukisiibula mukama nga ayagadde ate tutunulire. Tuli wano ne muzeyi Mawa. Ngera nga twebuuza omwaka guno gukuyisizza gutya nga gwe. Ab'Emboozi Mukati bakuyisizza batya? Omwaka guno tegumpisizza mukama akyankuumye bulungi ekisooka obulamu weebuli. Yeah. Yes, of course, mubamu bisomooza naye at least tuli balamu. Okumpisiza byokutwaliza awamu mukama atusaasire n'omwaka ogujja nagwo tufunemu ebiramu tubeere balamu. Yeah. Ab'Emboozi Mukati bakuyisizza batya? Ab'Emboozi Mukati eyo programu yaabwe erako nnyo kubanga bakola analysis. Balina engeri gye balabamu ensonga. Okay. N'olabira ddala nga tebeekubirira. Tebeekubirira ate bagezaako okwogera facts. Omanyi mu nsi bw'oyogera ekintu nga okirinako bwino. Yeah. Kikuyamba okuba nti tewali agenda kukaza kugamba nti ate kino kiwayogedde kifu. Kyembeebazaako nti kwogera facts nakola analysis nungi. Okay. So omuntu waba ayinamu kyeyetaaga okwetereza neyeetereza. Okay. Tweyanziza nnyo naye wano wali mawagambye mbugwe eka gwalina okwogera ekigambo mukyala Honorable omubwati. Era omubwati. Oyo bwidde mutuufu atalaba nnyo. Sweet kansala ono. Kansala wa Wampozi? Kivu. Kampala we Kivu. Mpa ku namba ye. Ali bambi. Kansala ono yali agenda siba ab'Emboozi Mukati. Mukubire. 0708. Edi Kenzo. Soko kubira. Eri katusoko. Ne abantu nga bangi. Soka 708 330 158. 158. Asoka ku opinion ye. Opinion yagituwadde dda. Twagitegedde. Allegation timwanga kivuli yagamba supplementary yabadde ejjanga
kubire kansala ono. Kansala. Kulamusiza sebo. Mulungi oli olya. Ogamba otya kansala? Mwendi taata. Abalonzi bagamba batya? Bwe bali balungi mu kufaluuku. Tuli wano mu Emboozi Mukati. Yesebo. Nga tugamba nti omwaka gukuyisiza mutyanga gwe kansala wa Nuupu. Omwaka nanze kansala wa Nuupu bubadde teguntutte bubi mwe mwali mwagala ogutabangula naye omulamuzi omusango yagujjayo. Era bwe mubiddiramu byonna fayiro z'okusabuzuukusa muwerennembe n'abasajja ku kalebule gwe mwali mwanjogerako nti bampaza abalonzi bange baali banyiiga naye ensonga zigenda zaatereera naye we muddiramu kirungi timwetonda bajaluna n'akubira abasajja banaku basonyiwe emisa. Kansala misango ki gye wali olopya ab'Emboozi Mukati? Emisango gy'okwogera kalebule ku bintu bye batategeera bye batamanyi. Tino nali nawasibwa nze ndi musajja mufumbo abantu gwe bakakasa obulungi bampa n'akalulu kaabwe naye buli gye nayitanga eno mu kyalo mwe mulowooza nti mubyogera bikomaawo naye ebintu eno n'eno mu kyengera yonna. Kansala kankubuzeeyo ekibuuzo. Kansala ani ono namba emu gwe nakusonyiwa bwe tuba twogera ate bwe tugamba abantu nti okola era naye abakalebule oba tokola. Era nali nkulumbyeko nti wayogedde kalebule nti nkola naye era kalebule kwe ndakulu. Ekituufu kiri kitya baakuwasa tebakuwasa? Sebo mujje mukyaleko ewange ndi musajja omufumba abantu bannonda omukazi zenamuwasa sebo teriya. Kansala nze bampita Duncan. Bwe ngenda kukwata amawaga neyanze kaga kyembadde njagala okubuuza. Yesebo. Switi nga tanaba kufuuka nga tanayingira ddiini ya Buisiraamu. Yesebo. Yali wa ddiini ki? Yali musajja mu Edward. Nga mu Kristaayo. Mukristaayo. Bwe yamala n'afuuka Omusiraamu. Omuyisiraamu. Kati awo otegera nti Emboozi Mukati temuba kalebule. Kakati gwe lwaki tombuuza nti wayagala otya Obusiraamu? Jasi gwe ng'omuntu omanyinze lwaki njagala nnyo okukakasa omuntu mbusiri kalebule. Yamwagazisa Obusiraamu mukyala. Uliriza mukyala kati uliriza kyenjaga kugamba nti nno eyange yeyongereyo kuba obujulizi mbuyina. So Eddie Kansala bamawa Kansala mawanangamba nti nno nze ndi munaku munno we tunoonya wano ekyokulya sibabali wakiri wabira bali. Kansala bayi Kansala meya walukaga mutulabire. Amina. So banaye tutandike obudde tetuyina tutandike ndowooza ne Eddie Kenzo. List nene tujja kuba tukubira abantu baffe paka omwaka we guggwako. List kuliko bandi basemakula ba Bobby Wine bonna ba Eddie Kenzo bonna kwe bali. Tutandike ndowooza ne wa Eddie Kenzo muganda wange. Ebyagudde mu industry wabiwulidde. Niba MPs allegations si mawulire matuufu ne bagamba mbu basobira okufuna ekikumi ba MPs balinga 5 n'omusobyo. Aluku tubadde tuli ku obumbi trillions 3. Supplementary budget yes, supplementary. Bayisiza trillions 3 n'obukadde 5.69. Obumbi obwo tubutemye ne tulaba buli omu sente ze yafunyeeko. Waliwo sente zagenze mu State House obukadde obuwumbi 485 ziri classified tezogerwako. Okay. Ne waberawo ezagenze mu yiso obuwumbi 39 ziri classified which is okay. Tezogerwako. Kakati waliwo ezagenze to buy a new national security information system. Obebikadde byabadde ki obuwumbi 306 classified. Bazogedde ezo kizagenze okukola. Okay. Waliwo 13 billions za artist sako artist. Kakati ne waberawo obuwumbi 2 n'obukadde 7 to supervise eddwaliro ly'erubowa okulaba lyazimbibwa oba teyazimbibwa. Ababa wadde obuwumbi 2 obuwumbi 2. Kakati waliwo obuwumbi 45 tuguleko ekyuma ekiwaata ku matooke kuba amatooke gano galina enkula ey'enjawulo tegawatika.
bagenda kiteka wa mu central matoga vambalala sebo gasinga yisinjiro kakati ne wabeerawo sente zino zanyumye got breeding program chechi embuzi ezolulyo obumbi 12 okubayigirizo zirunda bazirunda batya kakati babade meka obumbi 12 edwaliro lyeru kenzo munenya wa omuzikiti ogwa Kampala mukadde bagudabirizeeko konagwo bagutadeko guliko obumbi 5 naye basoka ne babako kakati awaliwo uterine operations uterine akanayetaga okulongoosamu bajiwadde obumbi 3 embuweeri kakati waliwo ono sidiiri wano tolaba wamenya abantu eri egundi bamwadeyo ayinayo obumbi 37 okuzimba hoteri tukaganye n'omutindo okuteesezaamu abantu anti waliyo olukuŋŋaana obumbi 37 walumuwadde kakati okwongera mu byamasannyalaze electricity access project eyinayo obumbi 128 okiwulira kansoke ngende waliwo n'okubala abantu okugulayo ebyuma ebipya ebyokubazisa abantu obumbi 144 kakati abasensasi babadde meka okwongera mu byuma ebibala abantu obumbi 144 bantu ki aba Uganda munnaye kakati mbadde ntema nga tutuse ku Kenzo lwakuba Kenzo byebituleese wano obumbi 13 buno obugenda mu sako yaba artist bwe babadde baziwaayo nga baziwa abantu bano fe bannabitone oba abantu bannabitone bonna tebaagala sente zino mu cash naye twagala enkola twagala project esobola okuteekawo enkola eteesa sente zino mu bantu Faruku mbadde nkunyonyola ku intellectual properties senga twefuna financial projects kakati financial projects ezo ziba ziwa omuntu kusinzira ku kitono kye okiwulira oli muyimbi ogenda kola video ng'efaananye etya kuba zino sente Nigeria Faruku yasooka nezigabako bwetyo okiwulira ekyo twakifuna bulungi nnyo abayuga tuni bayinza okunjulira ne Mwami David yaliyo twali naye twafuna aba Nigeria abateza industry twogera nabo twali nabo mu meeting ne balagadi abo baaliwo bazigabako sente ezo mu cash ne bagabako ku bukadde 10 ne bagabako kawumbi kanayira byonna ne bikola ki ne bigaana mpaka we baatula ne bakola ekyo kye balina okukola ki okola abantu banna Uganda kye baagala bannabitone kugamba nti bwemba sikutteka zindalo nfuna mu kitone kyange so ekyokuwa federation sente kino kifu kati okumanya kifu kizibu anti ngenda kubuulira anti okumanya kifu kizibu anti bafunye naye ngenda kubuulira abafunye sente za federation olabo balina kye baali bakoze ekyamakulu waliwo ze bawaka bapromote obumbi 7 waziwulira bwali bumeka mukaaga ate basooka ne babawayo n'akamu boleka bwali buwera 7 mukaaga kakati obumbi 6 zakola ki bali watu be bazikola ki kansoke ngende wa Jemba what omuzindalo went Kenzo tuli kucha Kenzo ndoza yatulese mu bintu bino abasinga banagenda baade tebategedde na sente Kenzo nze mbadde njagala mu muveeko era nze ndowooza yange mbadde ndowooza tumuveeko wabula ye Kenzo kyabakola obutalumya bannayuganda mutwe akolenga omugenzi Katolu Bwama omugenzi Katolu Bwama yali so kiriya we yalajja okusaba obubaka bwa parliament ye Lubaga yajja n'abagamba bannange nze ndina mulwadde munteekeyo ndye kuki ku ssente era tebasuubizako bakolera kintu nakimu bannalulubaga we balaba kato waabwe ne balaba ne bamutunuulira bulungi we bati naye naye omusajja ono ate abadde straight okusinga abantu abatulimba nti munsindike ngende nkole ne batakola ye waba agambye agenda kulya kati musindika agenda akole ki alye ne bamusindika n'agenda alya we yakomawo n'abagamba kati ne munsindike ffenna tulye n'agamba ffe tetwagala kulya ne bamuleka ne batamulonda mu kisanja ekyokumeka ekyokubiri kyekya Kenzo ali mu kuwummula anoonya waddukira ng'alina omusimbi w'omusolo kubanga ekisooka Kenzo oyo golaba ekibadde kisinga okumuyimirizaawo kuyimba bweru w'amawanga era ekibadde kikulyetinze demand mu Uganda Kenzo
okujja okuyimbako mu Uganda gy'emyaka 5 gye yamala ng'ayimba nnyo ebweru nga mu Uganda takola ki tayimba. Kenzo yakoma okuyimba mu Uganda nga tanatandika kuyimba mawanga ga bweru. Ndi omu ku shows ezasalwa enabbingo ze yasembako okuyimba nenfuna abantu bina ezatusala zasala bangi naye nange nali omu ku baasalwa. Okitegedde bulungi. Kati wabadde ayimba ebweru nga tayimba nnyo wano ng'akyalina akatale ebweru n'akulyetingamuko ka demand. Era kyova olaba afunyeko ku bantu ebitundutundu ebimu mu Uganda byabadde amaze emyaka mingi nga takola ki nga tayimba. Kakati wabanga yagasseeko ne kino omanyi kambabulireyo ekintu kimu ekibonyabonya abantu mu nsi. Bannayuganda baagala nnyo okulabirira abantu abanaku bannaabwe. Woba kulabirira n'ogaggawala ng'oli munaku bannaabwe bannayuganda basigala bakusanyukirako senga tolagayo kabonero kalaga nti tobavuddeemu. Kakati senga omala okubeera obulungi naye n'obaduulira kye basinga obutayagala bannayuganda kubaduulira. Ompuliriza bulungi yiyi Kenzo oyo goyogerako ebino ebiseera byonna buli kigambo kyafulumya afulumya aduula. Kakati Kenzo kyali mu kukola ekyasenze zigenda kuyamba music industry yagwa omwaka guno ayimbye wanawa. Kenzo market ye yebweru yagwa era abawakana mbu teyagwa batubulireyo ebifo bibiri mu mwaka guno byayimbyemu ebweru w'eggwanga. Kenzo buli luvannyuma lwa mwezi gumu yayinanga shows ebweru era nga zezimuyimirizaawo era nga naye akyewaaniramu si kyekyo kata kyalina wakola ki wayimba ayimba ku Serini buli lwakubiri ate nawo akyayimbawo lwaka budget kafunayo. Wabeera mu kampu ya gwe yakoze interview ya Eddie Kenzo. Nabaddewo naye saagikoze nze yaŋŋaanye okwogera era nenkita yaŋŋaanye nadde mubuuza ebibuuzo byange nga ekigendera mu byonna nadde njagala kubuuza nga njagala kubuuza sente zino zijja mu bayimbi ekyo yakyeyogeredde ekyennyini zijja mu arts bintu kinene naga zijja mu ba artists. Naye we tuba tutunulire ba artists waliwo woman federation ne mugamba federation eyina sako kuba mwezijja then ne woman eyina sako ne mubuuza mugenda kikola nga nze tombuuza ebyo mbuuza bya federation byokka ne mugamba arrest era nenkita okitegera ekyo nenkivaako nemmanya nti ki abadde n'obusungu nga si mwangu mukko. Yagambye Bobi Wine afune abantu abamukola ki abamukolera research kwa research gwakola mufu. Yes ayinza okuba ekya billion 3 ya exaggeratinze mneze 13 zijja right. Ne Kenzo natugamba Bobi Wine yamala emyaka 5 mu parliament naye research yawe yabadde mu yatagaddemuko kuba agwe yagiweza ayina mutu gwe yaddira mu bigere waliwo gwe bajjayo ye n'amuddira mu bigere teyaweza myaka 5 mu parliament ekyo kimu. Natugamba breweries ezisinga okusasula emisolo wano ate banywa bazina we banywa. Example gyatuweddeko yaba ekyo jakyogera ku lulo natugamba era gyatuweddeko yabadde nayo breweries. Twaliko wano tukolako program emu eyaba investors. Nayo breweries eri owned by aba Belgium be bananyiniyo oba abadde takimanyi. Ati we very owned by an investor atali mu Uganda 100% profits tagenda ziteeka wano. Kyakubiri this year Nile breweries endongozo negenze ezijjamu teacher sponsoringa egenda ku ekyokulabirako Oktoberfest wali wabula weeks 2 ne pulling out. Ne NBL nayo yagenze evamu ngenda ku ekyokulabirako Brackets and Wine bagivuddeko kati etagala teacher alina sponsor. Yes breweries zibadde z'amaanyi nnyo naye zigeze zipulling out kitegeeza bagenda bava mu ndongo mwe mujja kunywa nga we muzina naye nga tebalina bivulu ba sponsoringa okitegera. So ne mulabamu naye nga oti yasose kukinoonyerezaako naye ng'omuntu sente zino za kwewola bazitadde mu sako kwewola nti gwe bakubukinga emitwalo 2 yes tukuwa akakadde mu bbanga weeriteje emitwalo 2 gye bagenda bakubukinga ojja kuboziziza bakuwa according to naye ate olina okuba nga oli registered mweyo sako wekikyolaba sente musimbi gwa kulya oba of course babadde za kulya mpozi nga banaasiba basibe abayimbi kibadde beetaaga
kati oyagala abaweche beetaaga bafugike batya abaweche beetaaga bafugike batya ngenda kuwa ekyokulabirako Nigeria abayimbi baba wache beetaaga ngenda kwogera ku Rema kuba gwe nakolako interview ye n'akigamba era yakolako ne interview this year eno December gwe tugendamu ye Christmas okuva yatandika okuyimba gyagenda okumala nga talinye ku stage nga ataali waka. It's because abasawo bamugambye ali so exhausted bw'anaakikola ayinza ogenda ne mukoma n'etasiiba waka olwachano zibabaterawo nti basobola okugenda ne bakola bye baagala nga sente ne zijja yonna gye baba balaze kati ne wano be banaabi bakolera abasinza okuzoganya Nigeria walaba airport yabwe ng'etonnya ba Peace Square tebakyali nnyo b'amaanyi naye bazoganya polisi ne bazoganya gundi okukakana nga government ekoze ki aba traffic amu babajene ku nguudo Nigeria. So example weziba ziri eri nga ne wano zisobola okujja nga bayimbi bwadde be beetaaga mbuulira munaba controllinga mutya mawa omukulu ono agamba nti Kenzo akasente anoonya retirement package ya Kenzo. Sakozi ekizibu ekiriwo nti principal bwe yajja mu byobufuzi abasinga emitwe gyabwe gyabavaako abantu abamu boolaba bonna aboogera abamu tebakyalina mitwe egyabwe obwongo bwabwe ne bagenda ku kimu nti principal bakati ye ali side ki kakati kino ekintu kya Kenzo bw'okitunuulira nga bwe kitambula singa tekyabadde mu principal kukiyingiramu osanga tekyandibadde nabwe kiti kutambula abantu batandika okukola ki okiteesaako naye abantu bakibuukira n'abamu abaga nti principal yagambye essente zeetaaga zizimba eddwaliro naye ate ne beerabira nti principal y'omu ye yagamba ti anyenyeza bwe yagamba nti anyenyeza mulye omuyembe gukunkumule teyapima n'abagamba nti naye mukomaawo oba ekigambo ekyo mukijjukira yagamba nti nyenyeza bannange nze nyenyeza omuyembe gikunkumuke mulye ekintu ky'okukwata ssente ne baziwa abayimbi si kikyamu n'akatono bazirye kuba oba ogambye nti ez'ekyuma ekyamatooke gye ziri obukadde 7 zo principal yazoogeddeko ki waye yatugamba yawendula abantu abo n'agamba mulye n'agamba essente zammwe muzijjeeyo muzikole ki muzirye principal yagambye nti essente zizimba kiruddu ne principal naye akimanyi bulungi nti abantu bano tebakyalina kye basobola kuzimba mu ggwanga akimanyi bulungi tikalube luguudo ne baluwaayo balulya akimanyi bulungi nti neweziba sente nga bagambye nti zino zeerubowa ziriibwa oba kitegedde so nze ndowooza nti sente zino zibawa abayimbi bazikwate bazirye bazikozese bye balina ozikozesa kubanga essente ezo ne banaazirekayo tezirina kye zigenda kukolera mu wa musolo mulala era bo bennyini bagenda okugenda bagule gye bagula bazimbeyo ebizimbe olw'essente ze baazira ffe twabeerako n'omuntu omu n'akuba essimu mukwano nnyo gwoyo gundi oyo namba emu n'agamba waliwo ezaafiseewo muzigende muziwe bano abagundi nsindisaawo gundi mubawe essente ezo ezaafikidde awo namba emu akolagana ne baani oba kitegedde kakati ayina gwe yali naye mutumudda abadde agamba tumudda nga bagenda mutumudda tiwaliwo ezaafiseewo awo muzirye ez'omuwa omusolo bazitwaleyo ku magombola ne zifika bano ne bazira era zino sente oba malo zizira baniite bo nga balya nga wano omwana wa wano omuyimbi munnayuganda owa wano omwana wa Nambi abona so engeri ensi gyeni nti guno omulembe gwa Museveni gwakunyakula bunyakuzi essente bazijjeyo bazikole ki bazikolemu bye bazikolamu ababadde waliwo agambye nti baagaba ssente mu covid naye tebalina waliwo abafunamu mu covid jemba gwe tubadde naye yapangisa hoteri namba byamu kubazibba yapangisa hoteri n'akola loogi bizinensi n'etambula ekyo ekiseera era naye yagenda mu bitabo nti yakolako loogi abamu baagulako amataka wadde nga ze beegabira zaali ntonotono naye ate weewunya abaatwala ennyingi tebalina ssente ze baakola ki tebalina nakatu ke balina so nze ndowooza nti ssente eziva mu gavumenti ya mwami Museveni oba zizze zitya abantu principal ne wabalagamba nti bannange ezo temuzikwatako tezirina kye zigenda kukola tezigenda zimba ddwaliro eddwaliro lyerubowa baliisizaako ssente naye tukati essaawa eno bongera endala naye nga eddwaliro lyennyini terikola ki teritambula
nga principal yagamba abantu nti nze guno omuyembe nyenyeza mulye nze ngamba nti sente bannakatemba bazifune ate n'ekirala njagala abantu bamanye nti okuwa Kenzo sente oba okuwa bannakatemba sente tekijjawo copyright kusigala ng'etambula kati bajja kwekanga nga byombi tebabifunye nga copyright tebagifunye ne sente tebazikoze eki tebazifunye kati nze ndowooza nti baba baba sente ne bakola bye bakola kubanga n'ab'ekyuma ky'amatooke kino ekigenda okubeera Bushenyi bawaata amatooke gaabwe bagakubemu obuwunga bagatwale wano ffe tufuniramu wa bwe babanga ababbi ez'ekyuma ez'okuwaata amatooke nabano baba nga bafunye ze babba nabo babbe balye kubanga omulembe gwa Mwami Museveni tekyali muntu gw'ogamba nti ezo bwenzirekayo zigenda kukola kino bonna omulembe gwa kunyakula. Okay, Deviko. Sakozi omuyimbi wamuna bitono yenna teeta kumuwa sente wa eno mundi no teeta government emwe yadde siringi ekikumi n'ekimu wabula ate yo government esobola okumusolozaamu sente nga mpitirivu saa kuteeseza ku muntu mulala yenna ndyakuwa ndowooza yange bulungu waddembe okulaba ebintu nga wabiraba kubanga aliwo n'omuntu nga tali mu Uganda naye nga nti ali mu Uganda ate nga wano mu Uganda wali asinza okubeera omuntu annyonnyola ekintu ngalaga nti akimanyi naye nga takimanyi nga yakuruvinga bantu kinyonnyola nkimanyi ngambi saagala kuteeseza ku bantu Sakozi bali bakwisawo ku mukolo gwonna oba kwanjula n'otagenda kati Kenzo atimba ewankulukuku ng'okumuyingira mitwalo egi n'afuna abantu 10,000 gavumenti sente omuwazaaki Kenzo nkubuuziza bali bakwisawo ku mukolo ne bakuwa kaadi wagenda tewagenda Kenzo atimba ewankulukuku ng'okuyingira emitwalo emeka okumulaba n'afuna abantu emitwalo emeka nga bamusasudde okumulaba omanye ekyobugagga ng'ekyo gavumenti kyebeyina kakati gavumenti essaawa ya leero okukwata sente n'oga nti oziwa abayimbi oba olimba oba olina kyozannya ekirala kitegedde bulungi gwe mwennyini gavumenti ng'okimanyi nti omuyimbi we bamusasulira okumulaba kubanga nonyinza awana abayimbi abasinga okuleeta abantu wano mu Uganda Kenzo wabala mwali anti ye yeesulira akatale ke y'omukubadde basinga kubanga ano Kenzo y'omukubadde basinga okuseera ng'asaba emiliyoni 2 mwezi emiliyoni 15 emiliyoni 2 zabadde ayimbira naye kata kyasobola kuziyimbira ge mazima kubanga Kenzo yakuba system volongoto ng'ali mu Uganda ano kale simanyi bakyuka ali mu America Kenzo ono y'omu ku bayimbi bakyasinza okutambula ano mu Uganda nkikakasa bulungi nnyo eyo gyatambulya mu America abayimbi abawabuwi eyo gyatambulya mu America basimanyi Germany wanajjuza ebisaawo Puerto Rico abayimbi bayo olumala okuyimba gavumenti ebawabuwi ebateerawo ebbanga ne bagamba nti kakati omwaka guno tuyitiriza budget tuyakubawo 13 ebawabuwi simanyi Sakozi gwo ekirungi kya musamu nti walo n'olinzo ba tusinza okutambula gavumenti we izebweru eyo abayimbi zibawabuwi olina ko Biden nti ayise Jay-Z mu state kakati saagala twefulenga abatali mu Uganda era tulaba bitambula gavumenti kyeri mu kukola muterereza akazindalo omukulu wano ayinza okubanga ayina omutima mubi gavumenti kyeyagala eri mu kunafuya bayimbi ko fulani tebalina makulu mu nsi yaabwe kyovula batadde mu katu bonna abeera ekintu kitya kubanga ekimanyi nti mu bayimbi mwe mwava Bobi Wine abamazeeko emirembe era essaawa yonna wasobola okutuukayo omuntu omulala gavumenti ekyo eri mu kukola kati kankubuuze Sakozi Kenzo oyo omulaba ayinza okuba nga Kenzo waafuluma ewuwe okufuluma ewuwe olunaku asobola okusaasaanya emiliyoni ekitone ennyo ng'akekkereza abayimbi mu Uganda bali mu bameka obadde 13
oba teekuba bagenda kulogangana. Era kati gavumenti kyeri mu kukola eri mu kulyetingawo amalogo n'okukubagana mu bayimbi. Ani kati obawadde obumbi 13 ziwabawadde 13 tuzitemeeteme Kenzo agabanyeeko bumeka ng'ani awola ani gwe njagala ombulire wano era kyomuganda kizakwewola kati gavumenti egenda okubakwata kuba abayimbi tebasasula. Kakati tuyatuuka 2026 mwami Museveni katuze mu campaigning bano abandiyisizaamu amaloboozi gantu abafune gavumenti yabateeka mu ddaka kuli talina waasobola kugera kigambo yadde n'eki gye tudda kyova olaba nti tosobola kusanga mukulu Ssemakula ng'ali mu zino ssako n'owoba ofootya. Tosobola kusangayo Moses Matovu ng'ali mu zino ssako. Tosobola kusanga mukulu Geoffrey Tanga ali mu zino ssako. Tosobola kubanga za kibbi ne Kenzo mwennyini ye mutima gwa kimeni kyakola si kituufu kubanga zino ssente zibalikoze bali mu kulya za muli wa musolo. Saakalo ng'ambe nti olw'okuba Stephen agenze n'akuba Daasa oluyi nange ngende nkube kigala sinkanye Kasiru si kyeteekeddwa okukola wabula nze nteekeddwa kumanya nti Daasa waba akubye Steve kyekiddako kutula abantu bano kubagatta bagakyo kimukola si kirungi oba gavumenti kyeteekeddwa okukola kwe kuddira abayimbi ebawe bye beetaaga okubanga basolozaamu ssente zaabwe so si ssente enkalu tezisobola kubamala. Suppose ngenda kulaga ekintu kimu fe olwaleero baana okubeera wagusasula emitwalo emeka padde kyokka esobola okumalayo emyezi emeka 2 ogaba ziba ssente emeka ng'okubya baana nga 30. Mukulu Ssemakula yalanga kalenda awo yasasula mu banka emiliyoni 3 okulanga Christmas baana bazisazeeyo olina gyolana ne mu makindi zonna bazisazeeyo. Abetex yasasula baana zonna bazisazeeyo kitegedde bulungi agenda kuddamu akuba endala era akole ki sakozi ffe tukola ekivvulu nowabaawo atunda kyayi nowabaawo atunda switi nowabaawo kyenkoko ekivvulu kimu sakozi oyinza okwekanga omuyimbi omukkenzo abantu abamulyako bawera abantu nga bimeka kati gavumenti eri mu kumunafuya nti Kenzo sawayo n'omutima mu ddiro lyewange n'omutabani wange asobola okufuluma fe abadde bamulyako eri mu kumukkakkanya okitegedde bulungi emunyunyunse emaze okumwanika esawayo ngenda kuba wano mayinja yali ayimba nimayinja ne waayita twali amukubira nduulu bonna bakkakkana abaali balya kusaasira ono omwana bamuyita pato lyenga avuga kusaasira yadduka ali ku kyeyo okitegedde bulungi. Saagala baganda bange bendi nabo oba omuntu omulala yenna nga mukulu mwawo wage nti omuntu aba akoze ekibi tumuwabula adde akirambuludde bulungi. Ekintu gavumenti kyeri mu kukola abayimbi kibi eri mu kubatta busi kubanga essaawa ya leero Kenzo ayimba sheegi lwakubiri wali eri ku gundi Sereni gyayina kati nalabye ayina 26 ne Christmas basuzi yasigazza omuntu yayimbanga okuva ku Mande paka Mande ng'akola emiliyoni 10 kati abeera ku Sereni abamulyako emabega era ojja genda okwekanga takyalina bantu bamugoberera kubanga ku bigita nti wasangawo abantu nga bajjudde kati sawa oyinza okusanga wakalu ng'ogyeko abo bokka abamuliko babasobola okuguma babeera ne babeerawo naye bano abantu abajjanga mbivulu be yalabiriranga bessawa yalo baliriddawa gavumenti maze okubasaanyaawo kyokka gwogamba gavumenti kyekola kirungi kati kankubuuze waliwo agambe wano mubawa mukunja ssente emiliyoni olama okugimuwa n'agirya kitegeeza nze nange onkera pata neŋŋaane neewula sobola kuzizaayo nze sakoze kasooka mba olusinyanko ku Sereni awo kubanga ndabanga bya kisiru n'omulyango oguyingirawo sigumanyi. Jodas bagenze bakola interview ye wa Kenzo tiyabadde de siringi ebi sigamba nti azina zo mitayina ali mu kubasuubuza kubanga twebuuze interview zibakola kati yabawanga era bawandikanga amasimu Fabu n'asindika kandoza n'ozikebereza abo enkalu tayina gavumenti eri mu kumusuubiza ate nesikola kagigete bagenda kuzibawa bagenda kubateeka awo paka 2026 era ogenda kulanga yimba nso okubagana adanka nendiwo Faruku kati wentegere nti mu Uganda abantu bijjo kyebayogera diversion mweri mu Uganda kati tuli mu diversion mayinze ntunolide mukulu nambe moyo amenyemenye ssente
nentunula nenda bangeza kenzo zentono ezamatooko ziri mu milioni oga bilioni ana ezedwalo ziri 2 okitegeera naye kati ana mu ttaano naye zo tetusokeddeko tuzikoze eki tuzivuddeko ogenda okutegeera abaana abasajja nti bakola diversion zaabwe nga zakabi ng'era ffe bannayuganda tugenda sigala nga tugamba nti kenzo wa 10 na mmeka alina ozigabana ne wuma abo bonna ompula kyenkugamba musuuza kati musuuza ngenda bagamba ekintu kimu kenzo gwe tulemeddeko saawa zino gwe tugamba nti kenzo wa 10 n'ezi ekibiina kyalakadi kino twalako ompulira wuma etwaleko bwe tumaliriza waleno bagiyita batya wano nsf erikole ki yeyalagadi eyo wano bagundi we bali okero bebaani byebimu awo si byonna bayuniyoni bakole ki onfuna kyemugamba tugenda kumaliriza nga musuuza ne gundi yeyinako bilioni meka gwe tuliko ssaawa zino gwe tumaliddeko obudde lwansonga lwaki mumaliddeko obudde nti principal yazze n'agamba nti bannaye sente zammwe zigenda zizimba kiruddu ompula kyenkugamba ogenda otegeera nti gavumenti ya Museveni eno erina engeri gyekola diversion zaayo ne tusirika omuganda wange asomye sente zigenda mu State House ngeza kenzo busammambiro ne babala zigenda security kijja osomye awo mpitirivu nzibu okitegeera ezo zonna tuziwadde budde tuzikoze eki tuzitunuddeko wabula tugenze mu ssente ezigenda okuba nga tezirina wadde katono bwe kati muntu twagenda kufunako nti n'eddwaliro lye baawa ssente empitirivu obutitimbe bw'essente bajongedde obuwumbi bumeka jasi bannamba emu genda bababuuze kati kino ekyuma kyakoma kukola ddi kubanga tebalina kye bagenda kulambula Faluuku nze wensula bwe mba ntunula bwe nti nengera erubowa bateekamu ekimotoka kimu kirina ekyuma kikomawo kiba kiwanise tekivangayo bukyanga kigendawo onfuna muganda wa kati mukyo ki nti nzikiriza mu Uganda muno mulimu diversion ate era diversion tezigenda kuggwa olwansonga ffe tukwata awantu wamu olwokuba tulinawo obukyayi ne tukubawo otegera netuleka sente kati Faluuku ngenda kubuuza bano bamalawo waata amatooke gakole gatya kati gwe nze ne David Komune nambe mubigenda tuyambirawo bwe tuvaawo tugende kwolya twala obuwumbi 9 okusomesa abantu okunywa kaawa anti nzija ku point ya David kati tuvuddeyo abannayuganda bategeere nti waliwo ssente endala empitirivu ennyo ezayise wadde tuli kuza kenzo ennyingi nga buno obwa kenzo obusammambizo kati tugenda ku kirala Faluuku sente zino bwe mbadde njogerako n'omu kuba nsingako baŋambye sente za myoga gy'abayimbi ompula kyemugamba gya myoga gy'abayimbi kyenzikiriza nti kiri kimu nti association ne bwe bannene nnyo zibaamu n'essako zaazo si bwe kiri nti ne bwe kiba tugenze baŋambye ne parliament naye erinayo ssako yaayo naye bagiteekamu ki otegede Faluuku kitegeeza nti wantu wanje wakola ki kati Faluuku Uganda weeri saawa zino bye tusaba byonna bakolere industry sisuubira nti gavumenti yawano egenda bikola kuba gavumenti yawano wenga ntegenda bikola ebintu bye mugamba okwogerako gavumenti ekole kitegeeza nti abayimbi bagenda kubeera mu ambuleera etya gobadde okimanyi nti wuma eripotinga wa muntu omu ne federation gyeripotinga otegeera kati mukyonze kyenenya kenzo kiri ekintu kimu nti president principal bwe yazze n'agamba ekintu obadde tomuddamu okitegeera obadde oleka principal n'ayogera kyeyagambye okitegeera nawe n'osirika n'ogamba naye kyebaŋŋambye kituufu si kituufu okitegeera naye kuba nti musuuza nga ye naye yamanya nti nange ssebo ndi wakabuli kanzije mu kamera muganda wange ogenda kwokya okitegeera
ogenda kwokya kyolina okukola ekintu kimu gwe tuula wootudde kola byokola gomanyi gyebikutwala gye bikutuusa kuba ne bwewajja mu ndongo saakuyita Kenzo si buli Bobi Wine bayogedde nti ogenda muddamu oli mukulembeze w'abantu abeerawo okutangaaza bw'aba bonna bonna abaatutte ssente yalabye nga ggwe eddoboozi kuba omanyi lwaki nti singa yayogedde ku ssente z'okuwaata amatooke tetwandikiwadde budde tetwanditegedde ne ssente zibbibwa nakati wanene okukkira byandibadde bikomaawo onfuna kyemugamba nandiwulira naye singa teyayogeddemu zino z'abayimbi naffe abalwa tetwandikiwadde budde okitegeera kumanya nti waliwo ssente endala ezikola ki ndina principal akuba tooki okitegeera namanya nti bwenzijjayo Steve Uganda ejja kumanya nti tubbibwa oteka kyemugamba naye nga teyakireese mu bubi Mawa tuzze tulaba sako zonna gavumenti zeetaddemu ssente performance yazo Davicom yaraisinze point nti omuyimbi waabanga akola ssente nze ngamba ekyandibadde kikolebwa kutereeza mulimu gwe because Kenzo abamulyako Kenzo bw'ŋŋamba nti kati bana bategeka endongo baŋŋamba nti akkiriramu nze kyesirinaako kitegeeza nti abamulyako bangi bafa so gwayagaliza industry olina kukola ki nga gavumenti tereeza omulimu gwa Kenzo danomuwa ssente za sako anti Davicom yabadde ayogera yayogedde ku industry eya music gyamanyi ate naakugamba n'okugamba nti abayimbi tebakyayimba emirimu gyabwe gyafa ate n'amaani agamba nti basaana babawe ssente ng'emirimu gyabwe gyafa baana ebivulu naye ennyini ga yali akola ebinaakola kimu kale ali n'amaani agamba nti tebabakola ki tebabawa ssente ekiri mu industry ya music abakola ebintu bya music babikola obubi Kenzo ssente zino singa yabadde nga bwazifunye azijje mu Bawarabu n'azireeta n'agamba mbasakidde ssente mu Bawarabu ssente sizagundi ziizo tewaaliwo yalimuwakanyiza ne byannabayafuzi tebandivuddeyo naye olw'okuba nti gyazijja bamanyi nti omusajja aleeta ssente oyo musajja wakwefuulafuula kyova olaba ssente za Kenzo zafuuse ki ekizibu era ne zifuuka topiki ne singa yanze n'agamba nti bannange Nigeria nfunye sako ne batuwa ssente tugenda kwewola era abantu bandikoze ekyo tebandikivudde nekyayingiddemu ebyobufuzi olwoba nti munnabyafuzi yakiyingiddemu ate olwoba nti n'oli gye bazijja bazze balaba ebintu byakola ki byakola naye nze sinza kukkiriza kugamba nti omuyimbi bw'aba nga takyayimba omulimu gwe baagutta Daudi Mugeme yali agenda n'akuba kasho takyakakola ate gwokera n'enkya n'ogamba nti tomuwa ssente gavumenti eyo erina ebintu byekola ffe twagenda eggulu wano okufuna ssente naye baamala batunulira akawunti z'abantu bonna ne bamala era gwe mulimu David gwabadde ayogerako ne baguyingiramu ogutakyakolebwa na bulungi kati baamala oguyingiramu ne batussa wansi ate ne ssente mwagala ze baliwo nga bakyatulimbalimba nazo tuzireke nga ne copyright lindako nga ne copyright gye twogerako bayinza obutagituwa kubanga copyright teriiko byabayimbi byokka ne bw'olaba ebasibye fe copyright towooza muyimbi yekka naye buli muntu omuyiiya oba muwandiisi wa muzannyo oba muwandiisi wa luyimba nga tayimba oba muki copyright egatta ebintu biki bingi naye nga tukyasaba copyright ne batugamba nti ne tubabuzaabuza ne tufuna ze tufuna nga nabo bafunye ez'amatooke nze ŋŋamba nabane bantu ssente kabakoze ki kabazifune olwasonga nti gavumenti ya Museveni ne bwogirekera ssente tekyo asobola kugamba nti egenda kuzizimbamu eddwaliro ekyo tekisoboka tekyasobola kugamba nti egenda kukola luguudo ekyo tekisoboka Kagabo wamulabako nga zizaayo ssente principal n'ayagala n'akaaba nnyo n'agamba bannange ssente temuzizza ssente temuzitwala principal n'ayogera naye ekyo kyakirese n'empalana abantu ne batandika n'abamu n'okulabisa principal nga balinga abamujemedde era ssente abantu ne bazitwala n'abatazitwala era bwe zasigalayo zo bali baniite ne bakozesa ebyabwe ne bagulamu tiyagasa agenda otukuba n'ekirala njagala mwami Davicom omwona amanyi nti bannabyabufuzi bwe bananyigiriza abayimbi nga boogambye nti gavumenti enyigiriza abayimbi banyigirize Uganda abantu mutuuka ekisa ne mwekyawa
ne bakenzo bajja tuka ekisewa beekyawe okitegedde bagambe nti aye kimala mwatugaana okuyimba mwatulimbalimba kino nabo beegatte ku mugendo kubanga bayinza okuba nga tebannalowooza kigenda mu maaso nti bano abasajja ne bwobalekera ki ne bwobagamba zino sigenda zitwala tebakyayina kye basobola kukola wano Uganda. Kangereke wanambembe Faruku ensobi tetereza nsobi mwami waawo nasiba atugamba nti atoli waba yakola ensobi gwe sijokola ki sijokola bwe baba tola sente z'abantu ng'okimanyi bazibba bubbi togamba nange kanzibe lwako bali bakola ki kuba bamanyi kiwakola kiki kibi ensobi tetegereza David ero mmanja y'omutwalo ngenda gumuwa otowakana kakati ngenda babulira olwaleero bannabitone kye beetaaga okuva mu federation gye bakola si kuba waayo sente bannabitone kye beetaaga kufuna mu biyiiye byabwe David komagamba nti kano kamasu babatwala mu kati kiri bwe kiti okikunyonyola buli okitereeza kyovola buli agendayo bwatuko kwata omudumu nga agwokereza opposition akuba n'amaanyi era agamba tolina kyotugamba fe tuli eno bano abantu bagenda bawa sente zino zifuuke ng'enguzi mu nsawo yaabwe zikole nga bakola Gilbert Bukenya wamulaba oyasibira mu kkomera nti wamalo zibawa bagenda bawa lumunga za kwewola abayimbi tebasasula bagenda zibba bagenda zibba era bagenda kuzeegabanya bwe banatuuka mu 2026 buli anajjangayo omutwe nga baga wabba vu kati nga bakutadde we baagala bo Faluko ntegera kyenkugamba kano kanyeebwa era kyovola wa buli agendayo era oyinza okwesanga okwebuuza lwaki kenze ebigambo byafulumyanga luli kati si byafulumya kubanga kye kimusasuza kwogera ekyo okiwulira kicuba kati yali ku kicuba ekimusasuza kugamba nti Bobi Wine sikutya kugamba nti Bobi Wine nga gwozifuna Bobi Wine nga gwolya gwozimbye eki okitegeera kubanga government ya Netherland etuwa sente wano yes zetoka mu iPod etuwa sente nyingi government ya NRM yesinza ababaka mu parliament etwalako bilioni nga 18 okiwulira gundi netwalako bilioni 3 nupu FDC etwalako 2 n'ebirala ebigenda nga biriyo byonna bikola ki bigabanako gwe bw'otuukaza atetwatako okubuzaabuza abantu nti nga gavumenti ebawa buli mwaka bilioni 3 ng'olinga nga Museveni yazikola n'azikola ki so nga ne Museveni naye ku kibiina kye kifune 18 okuvaawa okuva eri okiwulira kati olwaleero ekintu kye bayita intellectual properties ekyo kati ekisobola okutereeza wano ng'omuntu balina gye bagenda mu financial projects ne beewola sente ezo esente ezo nga baziwolako kiro nekyo Faluku ne bagamba nti Faluku oli muyimbi woba oli muyimbi ogenda kukola luyimba luno okiwulira kakati olwaleero Faluku kirizo bagaana kino kye bali mukola abayimbi bali mu bawanguzi babaliisa enguzi nga tebategedde egenda bafuukira akayinja mu ngatto ate bamalamu n'amaanyi kubanga bo kye bakola bilioni 13 nyingi mu kuziraba naye bakasaba kuba okujja mu bantu tebalina kye bakwetaaza nga mayinja w'omulaba kasaba kuba ne bakujja mu bantu bo bakyakwetaaza ki kenza abadde alina Claudia mugoberera nga jjuza kololo okiwulira anti ngenda kubuulira sente y'ekibi omusajja yagiyimba gijje mu kikyo mu yiyo kyatuukira ku ye kwennyini okiwulira kibuyaga tawagamira era gye malamu abuluze waliwo abayimbi abagenda n'akalulu ka 2026 waliwo abayimbi abagenda okugenda ne mission ya 2026 mission ya 2026 ekyokulwanyisa Museveni kyayina ne gavumenti ye ku Bobi Wine kyasuubira nti kisobola okumuyamba kiri kitya ba artists oba bayimbi oba ba promoter nammwe ab'amawulire waliwo abagenda okugenda ne 2026 okitegeera bulungi ate era waliwo n'abalala abajja okujja olwakibuyaga oyo kakati bano abantu bano bakola ensobi we bagenda eri mu mission babatuma kulwanyisa muntu omu bali mu mission amakubo abayimbi ba Uganda ge basobola okufunamu ssente mayitirivu nkubulirayo ekkubo limu abayimbi abali mu federation
ab'amaanyi bangi nnyo si kyekyo abayimbi abali mu federation ya Kenzo ng'obagula buguzi kubeera mu kivulu kimu Namboole ompuliriza bulungi obasaasaanyizaako essimbi ezituuka mu bukadde 10 ngamba ng'obagula tugeze anti federation erimu abayimbi bameka erimu abo abali awo n'aba regions ki endala nti wootuuka ng'obagula ku lunaku lumu osobola obasaasaanyizaako sente ezigwa wakati wa miliyoni 8 ku 10 ng'obasasula gootimbe ate obaggyemu sente kitegeeza senga abayimbi abo babadde tebali ku missioni yonna nga baagala okufuna sente beekulaakulanye baziteeke ne mu ssako yaabwe babadde basalawo obusazi omulundi gumu nti mu Uganda mulimu regions mmeka nti mu mwaka tugenda kukola mu buli region ekivulu kitya kyaffe bayimbi kya federation amazima ga Katonda mu ggulu we baalikoze ejjinja mu kisaawe abayimbi ba federation bannayuganda baali bawagidde ejjinja mu kisaawe we baalize wano Namboole baali bawagidde we baaligenze Embalala baali bawagidde we baaligenze Arua baali bawagidde we baaligenze Eggulu waali bawagidde buli kintu kyenjogerako ekitundu kirimu abantu abasobola okusolooza kirimu we basobola okusolooza miliyoni 10 be bantu omutwalo gutya gumu ejjinja weebali Namboole weebali Arua weebali Eggulu weebali Embalala weebali kubanga bo batimbawo lonki zaabwe bokka omoomu era ne bafunayo abaki abantu kino abayimbi baali badde basobola okutereka akawumbi ng'ate nabo bafunyemu amafuta agabatutte missioni teri ku ssente yo gavumenti eri mu kusuula bayimbi okitegede bulungi naye basuula ne Bobi Wine omusobola okitegede bulungi missioni eri mu kusuula art industry teri mu kuyamba art industry essente bannayuganda esente abayimbi bano ze baliko gundi amenye bilioni 13 nga sente ntono nnyo weziwanga naffe ababadde wa minisita nga kwe bagenda otuwa nekweraliikirira neraliikiridde okitegere bulungi ntono nnyo kitegeeza nti weziba ntono Kenzo naye kyagenda okukola kukwatayo kasente olwedde amenyese n'ebintu byebintu okubitambuza si kyangu akuulidde anti ajja kubba ne ragadi kakati okere yavaayo ali walala okere ali eri mugundi ali ku UPRS kakati kyenteesa kyekino Kenzo nze mbadde nsaba wooba ogwa linako ŋŋambe Kenzo akagambo kano Kenzo mbadde nsaba wooba ogwa togwa n'abanyimbi baffe bannab'ebitono abato abazze mbuuza lwaki abaana bano waliwo abaana abali mu kuyimba essaawa zino ng'amazima ga Katonda mu ggulu eggwanga libatunuulidde nga basobola okubeera ekyomugaso mbadde nsaba bano abaana nga ba B2C abo bo bejjeko olemeggwa nabo kubanga ate abo tukyabasuubiramu bingi bano bakalo Nantongo ompuliriza bulungi abo abaana abato abali eyo abali mu regions ento okujja mu music industry okulaba nga tagwa Kenzo teyeetaaga agwe nabo anti Kenzo agenda kugwa mu 2026 agenda kugwa n'ekintu kye kyonna sente ze bali mugambo obuwumbi 13 ku Kenzo zalina ofuna ate abantu ba Sereni Shoots babanjako eza hoteli baziri mu buwumbi nga 3 plus kyenjogera ndowooza kyamazima okitegede bulungi kubanga hoteli si ya gavumenti hoteli y'abantu musajja atu Kenzo nze olumu nange musaasiramuko naye nga kyeyayingiramu akimanyi kuba already fena tujjukira entandikwa y'ekintu kino yayikiyingira akimanyi n'ayagala afune bayingira nabo kuba bonna yabasiba kalipo njagala mujje ku birthday ya asinga okuyimba mu Uganda tukole ki tugikuze then kwegatirako ekyo ekintu nakigattamu we bamala okigattamu ne bagenda mu gundi era abamu ne bavaayo so kyayingiramu akimanyi naye nga ye kyayagala naye afuneko bagenda nabo bonna gye bali lwaki yagala menya abayimbi sagala kumenya muntu bonna abamutambulirako bamanyi abamu waliwo ne yali adduse ne bamusuubiza nadda ne bamugamba kyengedde n'akomawo so okkiriziganya nondo nti mission eno ya 2026 kubonga na ekyo sikimanyi nnyo naye nga kyo mu byonna
kyenjagala era ne Kenzo yennyini mu statement nga mugamba zino ssente zibabawa billion 13 nganda bo busente butono nnyo ku abayimbi butono nnyo yangana okwogera yangambirawo bwana soka ne mugamba nganda bazino ssente ntono ngate ebibiina bibiri mugenda kwekuba nze natandikira ku bibiina bibiri natandikira ku Wuma natandikira ku bibiina bibiri ngamba Wuma ne Federation kati ate we mumenyedde gye zigenda okuyita nga kulika abalina zino ngate be basingo zeetaaga ate nga bojjika basaba kiwato be basaako omukono basaba kiwato ate abasigadde mugabane ekiwato NCF ate yebikulira byonna Sakozi okumanya abasajja abo bazibu nnyo lwakuba nti Jemba atidde buti kubeera open nti Kenzo agenda kugwa musajja atu Kenzo yakkirira dda anti nkubuulira yakkirira dda gwe guno omwaka gundi ogirabyeyo festival ogirabyeyo ayinza okuba alina ensonga ze tayina ate abantu agenda kubajjawo yagwa muyimbi kyaliko kitegedde bulungi nze simanyi muyimbi aliko ddanka nigojja kumwogera nze ndimugogera nsonga zange Kenzo yagwa dda emyaka nga 2 emabega era ne waali kati ne saha oyabadde abuuza saha kati asinga Kenzo ne ono omusajja nani Lutalo David tomanyi bayimbi baliko agala wakanyesa abayisidayana ono mwennyini agamba nti Kenzo w'amaanyi lwaki sibuwatimbye ekigungu ati obadde omuwuliriza kaakati kasooke njogereza ensonga zange omusajja nze nja kumenya ebintu nga njogera kuba saakwekerera muntu mugamba alwamu miliyoni aga 5 nga mugamba atwala ameka 3 naye nga mukusasula yasasula miliyoni ameka 5 mugamba nagakyo kitasoboka abudumulasa njena bagamba ati aga 5 mugalaba tekiina mutawana nze mugampe nensayininga ameka abudumulasa namwe miliyoni ameka government wamala okuzimuwa mbw agenda kuyamba baana ba Cutex nti ayina ekibiina kyaba Cutex abudumulasa yakikolawa simanyi yakola ekibiina kyaba Cutex kaakati abudumulasa alina ekyuma alina ekibiina kyaba Cutex kaakati abudumulasa wala okumuwa ssente ezo emiliyoni ameka ng'asayininza ameka mugema akuba emmeeza bagamba ate ssente zange ngaamugamba munnange ssente gwe wakoze eki waziganye Sakozi nkulaga obuzibu obujja nti singa essaawa yonna Abudu anaatuuka nga gavumenti eyagala ssente ze mubanje miliyoni ameka 5 wano Steve agenda ebibiina simanyi bibiri 10 bimeka 13 bagenda kuba obumi bumeka 13 kitegeeza buli saka efuna akombi kati muŋame n'owa hoteri no namusanze awandiika lisiti nabo kwe bali kaakati promota kwe bali oebize 13 muntu afuna akombi kati ate zakwewola awo basula olabawo basuzewo ndowooza kati emyezi 2 ani nze ngeri gyesigendangayo sibimanyi kyokka mpulya bagamba mbu abalyawo mbu emmere yawo etandikira simanyi ku 900 okudda waggulu puleeti emu era bayina ne rumu mubasula ekibuuzo kiri nti Sakozi omusajja Kenzo namba emu wa Uganda ngenda kulaga namba emu wa Uganda nga gwogamba nti gwo kyasinze okuyimba ebweru era nga ogenda ebweru omanyi kikyoli ekikusuzaawo kyekyaki kuba bange Kenzo atuka ne bakuba n'engalo omukulu wazze president yazze mbu atuka bakuba bonna musituka n'entebe ye ebeera mu maaso kisinzira bayimbi kisebo baani bowayi anti abayimbi Sakozi ekintu ekiyitibwa obukulembeze nze nyinza okuba nga nsinga kabaka miliyoni akubira Kenzo engalo ku federation anti nkugamba bwendi ekintu ekiyitibwa obukulembeze Sakozi nze nyinza okuba nga nkusinga obukulu ni wano gwe mukulembeze kitegera bulungi obukulembeze kyava wala anti Sakozi ngenda nkumenyera abayimbi wano waba nga bagoberera Kenzo byagamba nti bituufu nga bakulembera omukulu Semakula
Geoffrey Lutaya, Irene Namatovu, Juliana, Damani, Bob Wine, one name, Chameleon, Silver Chagulani, Budget Sophie Nantongo, Bachance Narubega, Jebali, Katimani abaliyo. Kati era abakenzo bayino bamanyi. Aina Shiba. Aina Alison Baliruno. Aina Lydia Jasmine. Aina Fiki Famaika. Pastor Bugembo oyo mulaba. Munange musajja munaddiini era aliyo w'emyoyo. Yazze kuyimba. Fingers mine idea. Yazze okuyimba yo ku Lwokubiri. Ne bamusasula nage utawo taliyo. Sakozi 226. Tetuyingira mwaka gujja kati Kenza asiba. Tuyingira omwaka ogujja kati Kenza asiba. Agenze kayimba kabasudde. Munnafo tulabyeko nnyo. Kale muntike munnafo tulabyeko nnyo. Ngendya ddala kusase yakoze hoteli wano ku Ntebe Road. Era nnungi nnyo. Nze nsaba bagende bamuwagire munnange osanga temuli bantu. Sakozi Bannayuganda. Ati mpuliriza. Amanyi Nze njogera ebyange. Anti nawe ojja kwogera ebyange. Bw'oba oyogedde okkirizibwa. Bannayuganda bwe balaba Jemba nga alina ssente. Yes. Oli alabanga Jembe yatwala ssente ze kubanga abantu baavu. Wekiri. Tusekedde bulungi nnyo. Omuntu awulira ennaku omuyimbi gwasasula emitwalo 5 ng'oli ayo kyakasooli ng'amwadde bilioni 10 na mmeka. 13. Kyovula ababa junior akwata ssente mmotoka n'agamba nti mulimba omulembe gwammwe gulijja namwe mulibala mulirya. Era omulembe ogw'abantu abo bamuwagiranga bo bamulinda mu kikaali. Kati kusasira ne waatimbaawo. Kyokka ate munnange wasanga baatimbye abantu najja n'ayimba era bamuleka bwe bamuyinaako mutawaana. Naye yayogere bwogeza ekigambo eki tinze ndi wano kusaasira okuyingira mutwalo ogenda okulabira nti embizi bagifumba akatogo. Wabula bo bamuleka. Kino gavumenti kyeri mu kukola Sakozi kibi nnyo. Okay. Saawa zino endongo ne David otagambye bugambi noyitagambye lwakuba nti naye abadde agabugambye nti omusiwa tayita bantu yakamala okukola so n'afuna abantu ebi oli era yadduka ku bantu yabalekayo. Ompula kyangamba nti abantu abo kati waddira miliyoni 4 ze yafunye be bantu 4 obale naggulu yatuddeko ssente mmeka. Ompulira buuza wenkuga nti endongo egenda okwonna ku bantu beyatekese tekwabaddeko Kenzo. Owulira naye ssente ze yafunyemu miliyoni 4 zagenzeeko enaggulu nezigenda drive nezikola ki nzigwawo. Kati lwaki mugabwe nti Faruku nti no bananna abayimbi be tulina ssaawa zino bali mu katu Sibe baketeekamu. Akajjako lwa nsonga uliza kyenkugamba Faruku nti ani mpuliriza akatu kenkugamba Faruku. Akatu kenkugamba bo bagenda beera wakati kati bakere bayite namba emu jangu ogenda kuyimbira muhoozi ambe waba bagate munsinikirako sijja kubiyimbayo enjaba musenga ayinya akatuuti kani kitegeeza tugenda tuuka enaggulu nga bakusaba lisiti y'abantu bogenda okozesa so bogenda okozesa nakati bakikola sibo kiri bagambe namba emu ono asho yamba naye awetagawo embwa 35 ate tuziina ambulance 9 otekala kyengamba kati tukkirize tugaane Bakenzo bwe bakwata music industry ne bagiteeka mu politics. Awo endongo tukomejjira Bafaluku. Era buli muntu oba otegeka ndongo, oba otimba bbaana, oba gobadde otabula obungu obutimba posta, bwe kekaddo emirimu emirala gikole ki? Mwali. Ibuna byabufuzi omutuufu. Naye kyakola kiri ekintu ekyo. Kadate owekiwatu ekyasinga bula kiri kimu. Nti ye bwe yajja abagambirawo nze ndi weni ale munetata we tiyamuwagira. Era Munnayuganda n'atuula wansi n'agamba omusajja oyo ye weni ale mutakyukakyuka. Ompulira eyo ne bamukyayireyo n'abeera mu bantu bye yasigaza yakola ki? Naye kati Bakenzo balina ebintu bibiri. Wajja n'oyimba volongoto system abantu ne bagamba nti weebale nnyo tusanyusa okulaba. N'omwana n'obagamba bannaaye
kati ate eno gavumenti yateredde nnyo enteera gyatedde sigirabanko kati abantu bannayuganda bwe batyo endongo bwe ndaba nti nze ku lwange weeyise maliriza Faluku tugende ku kirala. olaba omuntu ng'ateze emmese emmese ogimanyi osobola okuddira ennyama eyo n'ogisiigako obutwa n'osuula awo ku katabo oba n'oteeka kamasu naye omuntu yenna alaba ng'ayita wabbali aba agamba baateze emmese yokka yeesanyuka negamba ampadde nekanyama ono nga njagala okukamala egenda ogenda okajjako bwe pa ne bakuba kati gwe weebuuze ani ataddeko akanyama ani akajjako yandibanga mmese kubanga akataddeko mutima mulungi yamulumira olugoye eyagala mujja mubukulembeze bano ba artisti okiwulira kati ye mmese ebuukira kanyama bilioni 13 n'amaddu agatagambika ontegedde kye nkugamba naye ateekako akanyama ako akateekako mu mutima gwa Wasseruganda kakati omuntu yenna kakati ategeera yekka omuntu yabeera wabbali n'agamba bateze emmese n'akiraba kati emmese ate yegenda ku sipiringi egamba ono nga njagala ntereddewo n'akanyama Nalya. linda kamasu So Museveni ateze. mu 2026 buli muyimbi agenda okwetaba mu nteekateeka eriwo buli manager wa muyimbi agenda okwetaba mu sente zino omukulembeze zaagaba agenda kuba gavumenti ya NRM emubanja kubanga nga bwe bagenda okuzifuna bwe bagenda okuzirya batuuke nga tebakyasobola kukkirizibwa kwogera ku byabufuzi nga buli kyabufuzi ekirungi ekibi tokkirizibwa gamba mbu kati kino kye bakoze kibi kubanga olina amabanja ewaki emabega ekyo kyo bannayuganda kyebamanya naye nyinza okuba nga endowooza yange ewayiriza President Museveni ne gavumenti ye naye mbadde njagala mpite ku mukutu guno musabe President Museveni wemba nga byenjogera bikuwaayiriza nga bannayuganda abayimbi abo obaagala bwagazi mbadde nsaba woba obaagala bwagazi womala okubawa zino sente z'obawadde mu mutima omulungi bateeka mu nkola etteeka lya copyright law nkakase bulungi nti nno nze mukyamu gwe mutuufu obaagala teeka mu nkola etteeka lya copyright law copyright lejje abantu basobole okuba nga beeyagala mu mulimu gwabwe. Nina Mukati yokenyala ayogedde ku kya copyright law wetwogerera essaawa eno tulina omuyimbi questions ali mu ggwanga y'omu kuyameze gavumenti ya Uganda oba kugundi companies nakunumba ne ssente naddala mu colatune yajja n'abawaabira n'abalaga nti copyright gye muloonya naddala mu colatunes ekola n'atwala ssente weeba essaawa zino ali mu ggwanga mu Uganda nze ŋŋamba ng'omukulembeze wa federation bombi n'owaawuma nabo abagamba mbu nno industry no bajagala nze ŋŋamba bandifunyeyoko ka meeting naye ne bamubuuza wakikola otya okulaba kuba yajja wano miliyoni zaali ziwera 600 n'obutundutundu bwe bamwongeramu najja n'abagamba mu copyright yamwe yennyini ng'akozesa bannamateeka bammwe bennyini ne bamusasula ssente za colatune okozesa music we mu masimu nga tasasulwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala tukwatagane next time.